ensonga ezamwokya omwana atugamba yamutuma amazzi aga ice ag'olukumi ku dduuka bwe yamutuma amazzi omwana sente ne zimugwako kuba omwana ye mwennyini yeeyogerera. Ekyaliwo bya Mukama wabaaki? Mama yanjokeza. Mama yanjokeza. Yakwokeza lwaki? Banasudde sente. Banasudde sente. Lukumi. Angenda okulaba omwana nga bamwokyezza. Kwegamba natidde nnyo ngeri gye nalabyemu omwana gyabaddemu emikono yena ng'ali bw'ati nga akaaba bukaabi. Omwana ne mmubuuza, omwana n'aŋŋamba maama yampa nusu 10 enengula amazzi sente ne zingwako. Bwe nakomawo munnyonnyola yateeka ebipapula mu sigiri n'akuma omuliro n'atandika okunsika emikono nga nnyiga bwanjokya. Naye kyannaku nnyo nti omukyala eyatuusizza ku mwana ono obuvune yadduse. Kakati bamaama obukambwe nga bungi. Mama oyinza otyo oyo ky'omwana gw'ozaala ky'ogamba we wakula gwe naye baakokyawo ye batyo. Ze balemerako ze balondoolerako naye nga tulina ensonga enkulu ezituluma kuno. Nsonga ki? Batukwatira abaana ate babaleka ku kyalo. Batulingiza mu mayumba ebyo babisirikidde. Mama yakoze bubi era tekyatusanyudde, kyatuyisizza bubi. Naye mbadde nsaba buli muntu yenna nga muzadde obusungu abukendeezenga. Obusungu bungi nnyo ku bazadde wakati w'abazadde n'abaana. Ekyokubiri nusu 10 era kyengamba abazadde b'oku kyalo kuno eno n'abalina abaana. Nze nkifo ky'obonereza omwaka ku nusu 10 ojjanga ne kuwamu 15 oba omutwalo. Olunaku lwajjo omukyala yatuma omwana amazzi ku dduuka, omwana wa myaka 4 n'agenda amugulira amazzi. Bambi abaana ne badda mu muzannyo, esente ne zigwa. Omwana n'akomawo n'amugamba maama esente zigudde simanyi we ziri. Bambi gwe yali amutumye n'amugamba nkusonyiye genda. Maama w'omwana yajidde obukyayi ku mutima gwe n'empisa embi. Naddira omwana n'akuma esigiri n'akwata engalo z'omwana n'aziteeka mu sigiri n'ayokya omwana ow'emyaka 4. Naye ddala abazadde tuli ku ki? Gavumenti yetuyambe ku bakyala abatulugunya abaana. Munna bizinesi tumbula bizinesi yo ng'olanga naffe wano ku Wonders Just ku ssente ntono ddala olw'ofuna obukadde n'obukadde bw'abakasitoma. Mulimu ki gw'okola? Bw'olanga naffe tojja kwejjusa, nkiddamu tojja kwejjusa. Okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 755 57 44 18. Wonders Just okuyamba guba mutima. Bya Mukama. Nati ekyaliwo bya Mukama wabaaki? Mama yanjokeza. Mama yanjokeza. Yakwokeza lwaki? Banasudde sente. Banasudde sente. Lukumi. Wazisudde otya? Mukama. Ekyaliwo? Mama yanjokeza. Mama yanjokeza. Sente. Sente mmeka? 10. Wazisudde? Nga sirabyeyo. Yali akutumye sente zaaki? Z'amazzi. Mazzi ice amanene. Ye. Mwana aliwaka? Taliwo. Mama yakwokya? Nga nasudde 10. Nga nasudde sente. 10. Mama yatadde ebipapula mu sigiri n'akwata omukubo gwange n'aguteekamu.
nakuteeka mirundi 3. Basula sente meka? 10. Amanya gange nze Mutesi Edith mbeera mu Kisenyi 3 Kawempe zone. Nkolanga parasoso waka kola ku binsonga z'abaana nabadde ndi wange ne wabeerawo omukyala n'abakyala ow'ekitundu owa NRM nampita nangamba poliisi yangu wako jangu olabe bino ebiri wano nenziruka nalowooza nti oba balepinze mwana empita gye yampiseemu nabadde manyi nti oba waliwo omwana gwe basaba waliwo gwe balepinze naye nagenza okutuuka omwana ono omusange w'omukyalo oyo bamuteesaawo mu ntebeze nga ngenda okulaba omwana nga bamwokyezza kwegamba natidde nnyo ngeri gye nalabyemu omwana gyabaddemu emikono yena ng'ali bw'ati nga akaaba bukaabi mangu ago nayise afande nemugamba afande jangu kuba yabadde kumpi awo ng'ali ku dduuka nemugamba afande sooka ojje kino naawe tuyambagane kuba sisobola bw'omu ngeri omwana gye yabaddemu embeera ne tukola ki ne tukwata omwana afande n'ateeka omwana ku piki ne tugenda ku Usaafi n'atugamba wano si musango gwawo agamba mugende Kodi Kampala tugenda Kodi Kampala ne batugamba nti kati omwana ono ali mikono gyammwe abamuleese mumutwalewa mu ddwaliro ne tukwata era boda nga transport afande yamukola ki yamusasula ne tuleeta omwana ono wano we twatusiza wano omwana abasawo bonna ngeri omwana gy'adaakaabamu n'engeri gy'abadde assaamu ng'omwana olaba embeera ye oba yapanikize mutima nga omwana assa bubi ng'asaba amazzi kumukumu okunywa kati abasawo dokita wa wano yatukozeeko bulungi ne bakwata omwana ono ne bamudressinga nga yenna bwe yeepamira era n'engoye endala ziziri wali abasawo be batuyambe ne bazooza nga sirina kintu kyonna naye nze tutambudde na mwana ne batukolako omwana yenna ne bamusalako ebintu bino byonna ebyabadde bizimbye bwe biti ku mikono ne babisalako ne babidressinga kati ne batuwa wano ekitanda okuva jjo tuli wano naye amazima gennyini nga bwe navudde ewange bwendi sirina kyennina wadde ekyokulya wadde okulaba nti nalabye ku maama w'omwana nti oba yazzeeko okungobererako gye nagenze wabula okuwulira nti asitudde ttiimu egenze ewange okola ki okunnumba naye nze nasazeewo ng'omukulembeze era nga maama azaala abaana kubanga ono mwana wange abamuzzukulu saba na mwana nasazeewo ne ŋŋamba tukatukwatagane n'afande tubeere tujjanjabe omwana we tusabira abazira kisa balamu wakola ku nsonga z'abaana omwana ono nga bw'ali ali mu kuvunda emikono gino giri mu kuvunda gyetaagisa bujjanjabi ate nga ffe tetulina omwana ono simanyi engeri gye yayiddemu naye bagamba nti maama we yakola ki omwana mwenyini agamba maama we yamwokya yakwata empapula yaziteeka mu sigiri nga bwamuteekako emikono ngaamugateekawo emikono era omwana ono bw'omukwata muno emikono akaaba nnyo kubanga ndowooza yamufoosinganga emikono okola ki okugiteeka mu sigiri kaakati ate n'ekyekulala n'amala n'amusibira mu nnyumba baneiba gye bamugye nga akabira mu nnyumba okumpita nze ne tukwatagana n'afande ensonga ezamwokya omwana atugamba yamutuma amazzi aga ayisi ag'olukumi ku dduuka bwe yamutuma amazzi omwana sente ne zimugwako kuba omwana ye mwennyini yeeyogerera esente ne zimugwako kati ye maama kyeyakoze kwe kubonereza omwana mu mbonereza eyo yamubonerezaamu we mbadde nsabira era mbadde nsaba tibalamu nkulabye emirundi mingi ng'oyamba abaana ate gwakola ku nsonga z'abaana maama Fiina n'abalala bonna buli gwe kikwatako analaba gundi okusaba kwange kuno n'omwana nze sirina kyennina ate neetaaga obuyambi bw'omwana ono asobole okujjanjabwa awone ebiwundu kubanga ono omwana bwe batajjanjabwa bulungi emikono gino giyinza okulemala giyinza okuwona obulungi bw'afuna treatment ayinza okulemala kusinziira ng'egi yakoze eki giyamwokyezaamu nsaba abalaba vidiyo eno bonna batuyambe
tusobole okutakiriza omwana ono n'abasobola okuwa obuyambi obw'enjawulo kw'ono omwana kuba nange nina obuzibu obwange ng'omuntu situjja kuba nti nsobola okulabirira omwana ono sisobola okwo kwe kusaba kwange eri abanayuganda buli munayuganda yenna analaba ku nsonga y'omwana ono atuyambe. Amannya g'omwana yaŋŋamba ebyo bya Mukama ani ye bya Mukama Fauzi Juma. Maama w'omwana bamunoonyezaako bwe bamunoonyezaako n'akomawo yazze kubuuza oyo omukazi akutte omwana nga okumutwala mu ddwaliro yaani njagala kumumanya ye information gye nafunye ku kyalo ng'azizeeyoko okukyusa ku lugoye naye nga gyali ate amannya ge sigamanyi naye nga gyali wabula tannatuukako wano ogamba nti kangoberereko abaatutte omwana wange mu ddwaliro tannakikolako. Abantu babadde baagala bamunoonye bamukube nze ne mbagamba nedda temumukuba muleke amateeka gakole ki gamukube temukwata muntu kola ki mu justice kumukuba ne bw'aba nga akomyewo we tammanyi ndowooza kubanga yatuse okujja ewange okubuuza nti owe sina bwe muyita ate simu tammanyi wabula yatuse okujja ewange okubuuza oyo poliisi yaani akutte ku mwana wange omutwalawa mu ddwaliro nga yagala mmanye ndowooza akole fujjo erye bakola ery'ekikyala era n'aleeta abakyala gurupu ye bajje bakole wange fujjo naye yasanze ndi eno mu ddwaliro ne babagamba batutte omwana muki mu ddwaliro ali ku doctors clinic naye tannatuukako wano kumanya nti kangende ndabe ki omwana wange nze omwana sina bwe muyita naye wakyalo naye ng'omuzadde nga maama ng'omuntu akola ku by'abaana nasazeewo okubeera wano okuva jjo nze gwe mulaba sinaba kulya okuva olunaku lwa jjo nva kufulumamu nengula gonja wa 10 kuba mbadde sina ssente nengula gonja wa 10 naye mwana alina yeetaaga okulya nange neetaaga okulya twetaaga okubaawo obujjanjabi tetulina sinalabako muntu wa mwana omwana we mubuuza angambye taata we avuga aliwo ali Sudaani avuga motoka gange nze Kambugu Dennis kyannaku nnyo bamaama b'eggwanga abamu bwe babanga bino byebikolwa bye batandise nusu 10 n'oyo ky'omwana nabadde ku dduuka angenze eggula mazzi enda okuwulira abantu bampita afande ningendawo kubanga ekyo buvunaanyizibwa bwange okubanga nfa ku bantu okuuma abantu nagenza otuukawo ng'omwana gwe bajjeeyo mu nnyumba baŋŋamba omwana ono maama we yamwokya ne mbagamba maama wa muzaala tayinza kumwokya kaneebuulize nze kennyini omwana nga sinnamutwala na mu ddwaliro omwana ne mmubuuza omwana naŋŋamba maama yampa nusu 10 enengula amazzi sente ne zingwako bwe nakomawo munnyonnyola yateeka ebipapula mu sigiri n'akuma omuliro n'atandika okunsika emikono nga anyiga bwanjokya era bwe yamaliriza naŋŋamba tisifuluma mu nnyumba nembeera mu nnyumba omwo nga mwembeera kati olwaleero maama bw'agenze kwe kukaaba baneiba bannyambe ne mmugamba amannya go gwani n'ayogera amannya ge nemuga kati n'abakyala mumpe omwana ono nsooke mudduse ku poliisi kubanga kyekirina osookerwako tubeere n'omusango nga gugize gwe guli ne tutuuka ku poliisi y'okusaafi ne baŋŋamba omwana mudduse agendewa ku Odi Kampala obwo bonna obudde nkozesa transport omwana ne mutikka ku piki ne muddusa ku Odi Kampala kumutuusaayo Odi Kampala teyabadde na kubanga olwamutuusizza bwenti nanga kubanga era nange era bammanyi ne banga Kambugu omwana oyo ofiisi yiri wali eri ne ntuuka mu ofiisi ne bamukolako mangu waliwo n'omusirikale omu n'abuuza omwana omaze ennaku mmeka nga tolya omwana n'agamba amaze ennaku 2 nga talya omusirikale emmere gye yabadde alya nga bagimuleetedde atandiseeko n'agamba mukadde omwana oyo kasooka afune k'okulya bw'aba kati ali bw'atyo
mukadde n'aliisa omwana. Naye kyannaku nnyo nti omukyala eyatuusizza ku mwana ono obuvune yadduse. Essaawa eno akuŋŋaanyizza guruupu ye eri mu kuyigga omukyala oyo eyampise, eri mu kumuyigga. Abalala abayaaye bafunye abavubuka baabwe bagamba bwe batafuna oyo bafuna nze, naye nze nsobola okwerwanirira, teri ajja kunfuna. Bwe bananfuna nga mbafuna, bwe bananfuna nga mbafuna, kubanga nze nsobola okukola ki? Okwerwanirira. Naye tusaba buli muzira kisa gy'ali atuyambe, kubanga nze nakoze ekyasobose. Ensawo yange we yabadde ekoma weewo, transport ebikoze biti ebibaddeko ebitonotono, nange naweddemu. Ne mwami Balamu nga bwe bagambye, dduukirira ku mwana ono, omuzira kisa yenna asobola adduukirira. Ebitongole byonna eby'abaana bwe muba muwulidde, bwe muba mulabye, mujje muyambe omwana ono, kubanga bw'ayambibwa gino emikono gitereera, bw'aba tayambiddwa tegijja kutereera. Essaawa eno mu ddwaliro we tuli, era tubeebaze nnyo. Minisita Kabanda tukwebaza olw'eddwaliro lino, kubanga singa si ddwaliro lino ono omwana teyandibadde bw'ati. First aid twagifunye, naye essaawa eno obujjanjabi tewali, ekitegeeza ssente tewali. Bali mutuga tugende Mulago. Mulago gye tugenda tetuyina wadde n'ekikumi, sirina wadde n'ekikumi, wadde n'ekikumi. Nsaba omuzira kisa yenna alaba ajje tuyambe omwana w'eggwanga, kubanga si wange ate si woli omukyala. Tuyamba buyambi, wabula abannoonya munnoonya mbanoonya, abannoonya munnoonya mbanoonya, munnoonya mbanoonya. Oba babagambye kunkola ki, kyemunankola kyenjo bakola bye byange. Balamusizza bannyabo ne bassebo abatuwuliriza. Kati nze omusawo ayogera yenze musawo Nabandi Aisha nga ndi muzaalisa. Kakati bamaama obukambwe nga bungi. Mama oyinza otyo oyo ky'omwana gw'ozaala ky'ogamba we wakula gwe naye baakokyawo ye batyo. Bannaye omwana oyo baamuleese ye bya Mukama, baamuleese ng'ali mu mbeera mbi, of which omukono nga gutandise okuvunda n'emikwano obukambwe bukendeereko. Omwana yeetaaga obujjanjabi, yeetaaga okubeera nga afiibwako, yeetaaga ebyokunywa bingi, kubanga mu busawo wekuba kujja ffe eba second degree burn yayidde emikono gino gyonna girabika bubi wakuba abamawulire bagenza otuuka nga twabisibye. Embeera omwana gyali musi nnungi, akyetaagira ddala obujjanjabi, naye bamaama mukendeeza obukambwe. Ze balemerako, ze balondoolerako naye nga tulina ensonga enkulu ezituluma kuno. Batukwatira abaana ate babaleka ku kyalo. Batulingiza mu mayumba ebyo babisirikidde, naye balaba buno obusonga obutono badeka tulumya mitwe. Kati muleeta obusonga obutono obukole bwe buti, ebizibu bingi ebiri kuno, ekyo si kizibu. Omusango emisana omwana yamaze kwokya omuliro. Nsigaddire erinnya eryange nze Ndagire Zainabu, nga nze vya ekitiibwa kino ekyalo mu bufuzi eze village health team. Naye nange tekyansanyusiza ng'omuzadde. Mama yakoze bubi era tekyatusanyudde, kyatuyisizza bubi. Naye mbadde nsaba buli muntu yenna nga muzadde obusungu abukendeezenga, akole ekyo ekiba kisaanidde, tuleme kutambula bwe tutyo. Sirina bingi nnyo nze byakwogera. Ebikolwa by'abazadde obusungu obwo nze nandisabye singa wabaddengayo emisomo nga bwe batuleeteranga muvubuka agunjuse ne bazza ebintu bino wansi ne basomesa ku bazadde nga bwe batera okusomesa abamu ne babatoola ne basomesa child abuse, baddengako ne ku byalo basomesa abazadde butya bw'abeera n'omwana we, butya bw'alina okweyisa ng'ali n'omwana we.
oba nga balina abaana baabwe. Tuufu omwana nze Segirinya Andrew Gemanya oba lyerinnya ndi mukulembeze mu kyalo kino era ndi mutuuze naye mwana nange guluzaade ssaawa nga 9 nempulira oluyogaano lwabadde oli waggulu wali tugendayo ne mbabuuza kiki ne bagamba waliwo omwana gwe bayokeza nnyina yamwokezza. Omwana tugenda tumulaba n'omwami ono afande najja n'agamba bino mubiveemu nze kantwale omwana mutwale mu ddwaliro nfune referensi tukole ki tulabike nga tugoba ku nsonga naye omwama w'omwana oyo alina kukola ki kusibwa. N'amutwala bamaze ndooza ssaawa nga 2 ne bakomawo wano ne referensi n'omwana nga balina buddagala byamutaddeko naye nga baagala bamutwale mu ddwaliro eddala okufuna obujjanjabi obumala. Kati nza wenakomye okutegeera kwange nengenda mu byange nti wabadde siringi 10 waliwo muliraano yatumye omwana namwa siringi 10 omwana sente zimugwako olwamuguddeko nyina yakubye mukube nanyini se namuga tokuba mwana bulijja abaana basulanga abaana abalala tomukuba yasaze okumukola ki kumukuba n'okumwocha n'amwocha. Nze kyenjogera ku nsonga eyo amanya Katende Musa kyengezaako maybe okulungamya ku nsonga eyo nti ekisooka ndooza obusungu bungi nnyo ku bazadde wakati w'abazadde n'abaana. Ekyokubiri nusu 10 nzira kyengamba bazadde bo ku kyalo kuno eno n'abalina abaana nze nkifo ky'obonereza omwana ku nusu 10 ojjanga ne kuwamu 15 oba omutwalo okusinga obonereza omwana ku nusu 10 okitegeera kuba nusu 10 tulina nakyamaanyi kyerugula okitegeera. Era ngenda mu maaso n'otutegeeza abazadde abalina abaana abato nga bano mwana babuulira mu buwulirire okitegeera. Omwana emyaka gino abatanatuuka abonerezebwa kuba batategeera n'okubadde ayinza oba akoze omusango ne gino emyaka abatanatuuka ku kibonerezo gyakubonereza oba okitegeera. Bano bakuume bulungi babayise ng'abazadde tuza mu nnyumba noyogera naye mu maaso ku maaso ng'omwana ne mama w'omwana amuzaala. Olunaku lwajjo omukyala yatuma omwana amazzi ku dduuka omwana wa myaka 4 n'agenda amugulira amazzi bambi abaana ne badda mu muzannyo esente ne zigwa. Omwana n'akomawo n'amugamba mama esente zigudde simanyi we ziri. Bambi gwe yali amutumye n'amugamba nkusonyiye genda. Mama w'omwana yajidde obukyayi ku mutima gwe n'empisa embi n'addira omwana n'akuma esigiri n'akwata engalo z'omwana n'aziteeka mu sigiri n'ayokya omwana ow'emyaka 4. Naye ddala abazadde tuli ku ki? Gavumenti yetuyambe ku bakyala abatulugunya abaana. Ffe tuli bakyala abakuzizza abaana baffe nga n'abasajja tubalina. Omwana gw'otulugunya nkyagenda kukuyamba eyo future yo. Nze omwana owange ssaawa zina nnyamba ate bonna bannyamba. Naye omukyalo oyo namunenyeza nnyo okutulugunya omwana nanzirako ssaawa zino yaŋŋambye agenda kunkola kyawulira ayagala ne mugamba nange ndi standby mulinze kubanga ndi mukyala muzadde ate neesimbyewo ku lw'abakyala. Kaakati ssaawa zino mwebale nnyo okujja kutuyamba mwami Balamu nkweyanziza ku kyokoze ate njagala oyangu otuwa obuyambi abakyala b'ekitundu kyaffe tebamanyi mugaso gw'abaana. Bazaala bangi ne basuula n'abalala kati nkweyanziza nnyo ku kyokoze weebale nnyo ate twongeremu amaanyi twagala ne sapoti yo gituwe ndiwo ku lw'abakyala ate nja beerawo ku lwabwe oyo mukyala bamuyitaniye yamaze okwokya omwana ate omukyala oyo bwe yamaze okwokya omwana n'amusibira mu nnyumba. Bwe yamaze omusibira mu nnyumba baneiba waliwo omuvubuka eyamugambye omanyi bayinza okusiba n'amugamba bansibe oba baagala kunsiba. Omuvubuka najja bwe yazze nanga mama Faziruni gwe ow'abakyala omukyala waayo kyezza omwana tukole tutya ne mugamba genda ofubenga bw'osobola omwana akaabira mu nnyumba yakaaba nangamba ye nangamba genda omuleete ne mugamba genda omuleete. Bambi n'agenda n'aggulawo olugi n'andeetera omwana. Bwe yandeetedde omwana n'empita omukyala akola ku by'abaana
ne munyonyola. Omukyala oyo n'angamba waliwo wano n'omwami gwendabye owa poliisi. Ne mugamba omwami oyo nyamba omumpitire kubanga ono omukyala akozesa alabika obujoozi. Omwami oyo bambi naye oba niye yamumpitidde ku bwangu bw'embiri. Omwami oyo mu poliisi najja n'angamba tekisoboka kutulugunya oyo omwana. Omwami oyo bambi yatukoledde kyamaanyi era mwebaza nnyo. Mbadde simumanyi na mumanya naye bambi okujja ku kitundu kyaffe alina kye yatuyambye owa poliisi. Ensonga eyayokyezezza omwana mbu yabbye enusu 10. Naye olusu 10 olwo terwabadde na lulwe lwabadde lwa neighbor ng'atumye omwana agule amazzi. Ate bambi neighbor mukyala mulungi yasonyiye omwana naye mama w'omwana teyasobodde kusonyiwa mwana. Mwana yagambye 10 bambi lugudde omukyala n'amusonyiwa naye mama w'omwana teyasonyiza mwana. Kati ab'amateeka mutulamule. Abazadde n'abamawulire abazze otukwata ku kitundu kyaffe kino obwavu bungi n'okuzaala bazaala nnyo famire banaye gyeziri okuzaala bazaala nnyo ne famire gyeziri bagende bettanira akantu ako obwavu bungi n'okuzaala bazaala nnyo bakendeeze enzaala banaye famire gyeziri babeere sitedde labalabalabala bakendeeze okuzaala n'obwavu bungi obwavu gavumenti eno tuyamba kolaba abaana birira zaala bw'osobola oyinza okuba alina obwana ngaana zaala nga bazungu nina kamu. Maama kulamusiza tibanange yakuba edibudde ne yetupange si enyumba yeriwa tibanange yakuba edibudde wetubadde tupange si mama batugambye abakyala beeno tebabawa emergency pill buli n'abaana nene bazaalazaala buli ssaawa. Nekirungi ne baneiba we bali bagenda kwogerako omu ku bo uno tandikira ku baneiba babano omwana akagalo katandise bagenda omwana engalo 2 weziri sawa zino okuvaako oba obutavaako kati basaba lusabi. What is the don't touch there, you just talk. Kale nze nga mbeera nange bankubidde bukubidde simu okubanza embeera ku mulimu nsuulayo era gukoma akankoma lwokuna mu kiro sibeerawo waka era nange bankubira simu bukubi ngu munnange wale busangu makago nange nenkola ki ng'omukulu w'abaka nenkola ki nenduka nezijja waka byenaja kituufu nasanga omwana yakola ki namusanga omwana abasirikale bamututte bamateeka ate nze nazenga esimu koze kiguzikidde nange nenyonya kugunde ku mukwano banyambe n'essimu nkubira mama omwana akole ki aveyo waali mukaba ngamba mama omwana yaduka naye baleta yaduse batalina wakolera watungira engoye wali kwampode byatungiramu engoye era ngenze embeera jjajja w'omwana ze ne jjajja w'omwana era nenzijja nengenda omukwana nenkubira omwana najja naye wala abakule bayogedde naye ye nga ye alina bye yasabye badde watungira engoye agenda akole ki agamba oti agenda amalize zira engoye ajeze benyini baako ngeri ye mwala yangambye kati yebadde ali eri kati nze nasuze mudwali nakajja ku kimengo y'omwana yenze ramulaba Juruta. Mama w'omwana yani amanyage Namuli. Namuli yani Fadi. Mko na foto yake mupatie sisi kifoto ya mama huyu because sasa muna bizinesi tumbula bizinesi yo ngolanga naffe wano ku Wonders Just ku sente ntono ddala olwofuna obukadde n'obukaddiwa bakasitoma mulimu kigokola duulanga naffe tojja kwejjusa nkiddamu tojja kwejjusa okumanya ebisingawo tukubire ku noti 755 57 44 18 Wonders Just okuyamba guba mutima.